Lulirwe bitakuli Mukuziika driver wa Pastor Bujingo eyalumbibwa abazigu ne babakuba amasasi. Pastor Bujingo Mukama n'amubikako akasubi ye n'asobola okugasimatuka. Naye ye bw'atyo yali driver we teyasobodde kusimatuka. Olunaku olwaleero agenda kubeera ng'agalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe Yesubi gye yeesemba bule. Gombolola ye lw'ebitakuli aba UPDF ebo nga beetisse omubiri gwa munnaabwe muganda waabwe babadde bakola naye emirimu egimu. Olunaku olwaleero olabe nti ekifo kyebunguluddwa amagye ga UPDF bazze kukungubagirako munnaabwe nga bamuwerekera ku ssaawa ye esembayo. Katwakire ekanisa egumuzimu mukirize tugenda kusaba era ng'agenda okulembera okusaba kwaffe ye Pastor Katama okuva ku House of Prayer Ministries International. Sebo omusumba. Omuyinza w'ebintu byonna twagala okwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo by'otulaze. Twagala okwebaza ku lw'abantu abangi bano b'okuŋŋaanyiza wano, si lwa kirala olw'oyo Mukama muganda waffe Muhoomuza Richard gwe waleeta mu nsi mu kiseera mwe wayagalira era gw'oggye mu nsi mu kiseera mwe oyagalidde. Twagala okwebaza olwa wonna gy'otujje, twagala okwebaza olw'okututambuza obulungi. Kitaffe tuleeta omukolo guno ogw'okuwerekera muganda waffe tukuteeka mu maaso go. Tusaba ekisa kyo kitubumbutayire, tusaba omukono gwo ogw'amaanyi gutukulembere. Byonna bye tugenda okukola leka tubikole nga bikulumisa ggwe, tukugulumiza tukutendereze, tukusaba obudde obulungi, enkuba ereme okutonnya. Taata tusa kino nga kiwedde, tibwa n'ettendo tunabiza gy'oli lwa Kristo Yesu mwana akatono omulamu. Amen. Anzije. Toyaza nnyo toyazege essaala ewedde ndowooza tutuule. abeshaha kastere ekanisa mu ngalo twaza kutaha omushaha ya speeches. Kiramenyeshaga kubera ekanisa reka tutange speeches kandi asabaga ashazi ningashobora ashazi tutamusijja abantu barakikwemerera muno hagati y'obutaara ahabwokuba bamwe bataka kukwatira omushana okwereshango olya mutimbagano nk'ekanisa Katonda abongere omukisa tuwonegere okwaniza Pastor Bujingo we bali kujja lyayebwa leka twakire omwe mu family omwami lyahebwa ija atwigureho speeches banaye twakereeta mbadde njagala kufata omuzinda aruhure na lyahebwa ali tutandike
naye mwe bali gumikiriza okulinda n'amakooti gabadde mangu. Katonda akongera omukisa. Mana ishimwe, ndashima Imana kubera abantu mwese mwumvishije ishyano riguye uva iminsi 3 mugahora ahangaha n'uyu munsi. Ese nshima Imana kubera yuko murumuna wanjye agiye, ariko ndayishima yuko 2028 yajyaga gushyitsa imyaka 50. Gure sinabura gushima Imana yuko yari muhaye icyo gihe n'ububasha bwayo, si ubwanjye. Nkashima abantu mwese turutse buri hamwe, Cyenkwanzi, Muyenje, Masindi, buri hamwe hose. Nkashima ikanisa kuko nayimazaho iminsi nkashima UPDF akazi kose ko mukoze kuri murumuna wanjye, tukabashima cyane. Tugashima polisi ibemberwa mwambara wa kuku kuva iminsi 3 abantu barakaha bazanye abasirikare be baguma muri iki gice bakanabwira ijoro na UPDF aho yabasangiye. Mwana wa kuku mkama kongero mkisa afande wa kuku shima wimatini yosara bumvishije ukutwawe nabo bakaza basengerera urugo rwacu. Cyo saba igihe n'igice ndenda saba abana bamurinda bari cyane bahagarare isi barebe nubwo batabona kongera kubamenya. Nanjye nawabo umudamu we nguyo nibwo bamushemeze nta mwana afite. Abo nibo bana be, abakobwa 4 n'agahungu k'amezi 2. Ashima Imana kuko mbashishije ntabwo kugira ngo asige uyo muryango. Akandi kana nako k'amezi 2 niko gahungu.
twakire ekanisa egumiseemu. Mukirize tugenda kusaba era ng'agenda okulembera okusaba kwaffe ye Pastor Kataama okuva ku House of Prayer Ministries International. Sebo Musumba. Omuyinza w'ebintu byonna twagala okwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo by'otulaze. Twagala okwebaza olw'abantu abangi bano b'okuŋŋaanyiza wano, si lwa kirala, olw'oyo Mukama muganda waffe Muhumuza Richard gwe waleeta mu nsi mu kiseera mwe wayagalira era gw'ojje mu nsi mu kiseera mwe oyagalidde. Twagala okwebaza wawona gy'otujje. Kaseera kannaku nnyo. Pastor Bujingo musajja wattu alabiddwako ng'ayoza ku mmunye. Buli lwajjukira akaseera ako ebyatuukawo kimunakuwaza omutima. Buli lwamanya nti abazigu bano baali balumbye ye bwe baali baagala okusaanyaawo kimunakuwaza. Wuuyo ajjidde mu mmotoka y'amagye okulaga nti emmotoka eyiye baagisaanyaawo. Alabika nti musajja wattu awaliriza na buwaliriza okujja okuziika ku munywanyi we. Olaba embeera gy'alimu ya bunkenke nnyo, oyinza okulowooza nti ye yafiiriddwa muganda we. Naye ng'engeri gye badde bakolaganamu nti emirimu badde bagikolera wamu ku kyaki ye, engeri gye badde bakwataganamu nti abadde ddereva we, ekyo kikumala bumaze okumanya ennaku gy'ayitamu musajja wattu ne gye buli eno. Ne bw'olabye ayoza ku mmunye, embeera gy'ayitamu munnange esanyusa. Naddala omuntu mu kaseera ng'oviiriddwako omuntu gw'obadde ogatta naye ebirowoozo, omuntu gw'obadde otambula naye nga musala amagezi, kikunakuwaza, kikumala amaanyi. Naye nga Mukama bw'aba yasazeewo bw'atyo, tewali kisobola kugaana. Olwaleero munywanyi we agenda kumuleka mu ttaka. Mutamu wenguyo nibwo bamushemeze n'amaani afite. Abo nibo baana be, abakobwa 4 n'agahungu k'amezi 2. Ashima Imana kuko imbashishije nabwo kugira ngo asige uyo muryango.